Okubaganya ebirowoozo wakati w'abeesimbyewo ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga oba presidential debate nate kwakuddamu okutegekebwa mu kalulu kano. Mu kulonda okwasembayo eno yasooka kubaawo mu January 2016 mu Gwokubiri omwaka gwe gumu ng'okulonda kusembedde. Eno yeetabwamu President Yoweri Museveni, John Patrick Amama Mbabazi, Venantius Balyamuleeba, Joseph Mabirizi, Dr. Kizza Besigye, Abed Bwanika, omugenzi Benon Biraro, saako n'omukyala yekka eyali mu lwokaano luno, Maureen Chalya. Ku mulundi guno olw'omuwendo gwabwe omunene abeesimbyewo ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga bakubaganya ebirowoozo mu mpalo ng'abanaasooka baakuttunka nga 4 Disemba ate abalala battunke nga 5. Okubaganya ebirowoozo okw'omulundi ogwokubiri kwakubaawo nga 23 January 2021 nga kalulu kabulako nnaku mbale. Tugenda kuba nga tutunuulira manifesto ez'abano abeesimbyewo. Waliwo abalina ebintu ebimu essira nga balitadde ku bintu ebifaanana nga twandyagadde nnyo abo bonna babeere mu debate emu okusobola okuba nga bano bababuuza ku nsonga eyo y'emu buli omu n'abaako kyaddamu. Tujja kuba nga tuluŋŋamya okusinziira ku mateeka agafuga oba agaluŋŋamya enkuba ya campaign, olulimi olukozesebwa mu campaign n'ebigambo ebirina okwogerebwa kwegana n'enneeyisa yonna awamu. Era tugenda kubanga tuluŋŋamya mu nteekateeka eno. Olw'okuba nti ku mulundi oguwedde waliwo okusika omugwa ku bamu ku baali balina okukubiriza enteekateeka eno, akakiiko kasazeewo abantu abandyagadde okukola omulimu guno okuwaayo okusaba kwabwe. Tujja kubasunsulamu nga tulaba ebisaanyizo bye balina, experience gye balina, emirimu gye bakoze egyefaananyiriza gino. Then bwe tumala okubasunsulamu ne tulondamu short list, ndowooza kyandibadde kya bwenkanya okubuulira ba presidential candidate nti bano be bantu betuwagala bakole moderation nabo tubawulirize. N'ensonga ezigenda okubaganyizibwako ebirowoozo nazo zirambuluddwa. Okubanga tukkiziganya ku byenfuga political consensus. Eyokusatu bwe bufuzi obuzimbiddwa ku constitution n'amateeka, constitutionalism and rule of law. Ekirala kyali okuzimba ebyenfuna bitwalira buli muntu yenna ng'afunamu. Ekirala kyali nti okulaba nga emirimu gino service delivery abantu okubaweereza embeera yayo quality omutindo ogwo ogw'okuweereza mu ggwanga gweyongera gusituka. Akakiiko kano era kategese n'okubaganya ebirowoozo wakati w'abeesimbyewo ku bifo by'ababaka ba paalamenti saako ne bammeeya. Tetujja kugamba nti bonna tujja batukako essente tetuziyina, tetujja kgenda ku buli naye tulabeko abamu. Tuyina committees z'amaanyi nnyo ezijja okukitunulamu zironde awali interesting points, awali security problems, ebintu bingi bye bajja okutunuulira tusobole okulondako abamu. Akakiiko era kasabye poliisi obutalemesa muntu yenna eyeesimbyewo naddala abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti okwetaba mu nteekateeka eno. Tusuubira nti n'aba security tebajja kutawanya zino meeting, tebajja kutawanya zino debates kubanga zijja kuba zigoberera amateeka aga SOPs ne guidelines ezivudde mu Ministry of Health okulaba nti debate zino zitambula mu ngeri ennungi. Abantu 11 be baasunsulwa akakiiko k'ebyokulonda ku ntandikwa ya Ssabbiiti eno okulamuza entebe y'omukulembeze w'eggwanga. Joyce Nakato, NTV, ku ssaawa emu.